Banga ffe ekintu ekikwata ku muntu waffe teri kintu kiruma suuna nga kulaba muntu afunye buzibu mu sheni nembaziira naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuwagira tiimu mwebale kuwagira tiimu enkalakasi tubasuubiza obbaweereza nga tetwetiriiridde ebinyaanya paka wa Trump. Kusaba manager w'ekino briefly otuweeko katono nawe obuze ku bana Uganda era otubuulire enteekateeka nga mu makutano bweri. Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning. My name is George William Apatum, the general manager of Makutano Hotel. We are very prepared for Saturday, and I want to assure you we are going to enjoy and we shall be safe. Everything is there, service is steady, so come, let's enjoy. Thank you so much. Naye ngalo zibulamu mulimba. Uganda atabitegedde. Banawe kenyini. Nsaba twalirize osi. Aliwo. Evans. Twongeremu engalo nga SP agula. Awo nno tujjudde tiimu ejjudde. Twongeremu engalo ez'amaanyi n'akalulu. Ngenda kukkiriza Mugagga Promotions atubuuzeeko era atweyongere otulambikira n'otubuulira enteekateeka nga bweri. Tubaaniriza era amannya nze Mugagga Promotions era nze mutesitesi nze mutegesi ow'endongo y'ekinyaanya. Bannange abawagizi baffe mwenna nina essanyu bategeeza nti ensonga nzikwasizza kannabwala ssebo era mbakakasa nti tugenda kusanyuka mpaka ku maximum. Tugenda kufuna essanyu nti tujja ku makya era tuvaawo nkya ku makya. Enteekateeka zange nga omutegesi zonna zaawedde era security eri gguluggulu. Ababooda nkiddamu, ababooda piki zammwe ngenda kuzikuuma. Ababooda ngenda kuuma piki zammwe. Ojje mu ndongo osimba akagere ng'oli mugumu wookoyera wogira n'ojjawo pikiyo n'ogenda shoyensasagge shoyensasagge y'endongo teriiko gaali, ffe tetuba na gaali. Era abawagizi baffe bajje nga bagumu nti tugenda kusanyuka era kudigida. Security eri gguluggulu. Tumwongere engalo Mugagga Promotions. Ku sound ze tulina olunaku olwo tulinako ne JJ Sounds. Omukulu mulabyeko wano tubuzeyo katono tuli enteekateeka bweri. JJ Sounds yekulembedde mu nsonga zino. Twalaba musaba okulula ebibokisi ebipya, twalaba enteekateeka endala tubuzeeko. Abawagizi b'ebinyaanya, abawagizi ba Suna Beeni, abawagizi b'okusimba obugere. Njagala obbakakasa ate tugenda kwongeramu. Njagala mubeerewo wano nga tuti ku Lwokusatu lwennyini tutandika oteekawo. Lwenkya emizindo gigenda va mu box. Ebimu bigenda okukola bipya tebikolanga ko bitugenda okukozesa luuto. Mapya. Bulijjo bye tukwanga mu bukanzira ne mutya. Naye kuno tusabuukululya wano ku Lwokusatu enkya era mubeerewo nga tutikula. Tubasuubiza tugenda bawa ekisinga. Ababooda mugambe n'abali ekyabakuza bali wa bonna bajje wano. JJ Sounds ezimu ku sound mu Uganda nokati tulina ennene ezoogera n'eyogera n'ogamba yeyogedde. Ate bwetuuka ku mukolo guno bongereramu ddala okusiba kwa guno omukolo mu Uganda wonna gwe gusinga amaanyi. Tugongere engalo n'akalulu nga wulire. Tulina omukyala Saidi. Nze Natufunda Joan nga ndi manager wa Big Lala. Temuwulira. Kale ndi musanyufu nnyo okubeera wano era nga nze manager wa Big Lala
nga tuli basanyufu nnyo okubeegattako okuwagira munnaffe Suna Ben era nga naffe tweteeseteese bulungi nnyo Saturday tugenda kuba tuzina amazina nga togalabangako ne director waffe yeesunze lwakuba nti abadde alina gy'atambuliddeko tasobodde kujja naye nga ku Saturday weetuli mpozi okwongera okubajjukiza nti ffe Bikilala tutunda ttaka era nga tulina ettaka okutandikira ku $6,000,000, $8,000,000 n'okudda waggulu wenna twagala ffe otusanga Busanze wali ku Itawa n'Ekyengera era tuli basanyufu nnyo ku Lwomukaaga tugenda beerawo. Bikilala toyanza nnyo toyanzeege bwenziba sayidi eno tulina omukulu SP kyasabibwa mu mateeka era nekiyita mu sisitimu yaffe era nekikkirizibwa era mu kukkirizibwa okwo nekituuka paka mu ofiisi yaffe era ekifo we tuli we wano we kigenda okubeera ekivulu ekifo nga mukiraba kyonna ekifo nga mukiraba kyonna kirina perimeter wall kiri enclosed then tugenda kubeera ne counter terrorism bajja tuyambako okusweepinga ekifo kino ku lunaku olwo omega sure temulimu kizibu kyonna then naffe ffennyini tugenda kubeerako ku ground tugenda deployinga efficiently okumega sure nti abantu baffe tebafuna buzibu mu kujja ne mu kuddayo then ne mu kubeerawo so njagala okwogera nga nkakasa titugenda kubeera wamu n'abategesi tumeke sure nti olunaku olwo tetuligisteringa kizibu kyonna mu kifo kino bye byange bana neyanza nnyo neyanze twongerewawo engalo okuza sekukya security amanya n'eddoboozi Assistant Superintendent of Police Evans Musige Osi Station Nansana Nganze manager wa Bukedde Farmer Radio Embuuti ebule ennaku 3 zokka tekyali kulanga kulala lero lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano kulomukaaga tugenda kubeera wano mu ndongo yaki ey'ebinyanyanyanya kwata mu kisibo fenga Bukedde Farmer twagala okwesa omukisa guno okubakoola mwenna buli omu gyali oba okyali bwelwaga oteekaleka okujja wano okyalina obudde obulinnya ennyonyi ojje naawe obeerewo mu ndongo ekola ki mu ndongo eggulawo omwaka so nga Bukedde Farmer twagala obeebazo tuwagira tubagamba nti mujje muwagire Suna Ben nga tugulawo omwaka kubanga mmwe mutufudde kye tuli bwe muwuliriza Bukedde Farmer Radio Embuutikizi n'abalaba Bukedde TV n'abasoma olupapula mmwe mutulaga nti mukola ki nti naffe weetuli so twagala bakunga mwenna ku lunaku lw'omukaaga ngenda kuza omwezi 22 ffenna tugwere wano ku makutano batutegeeza nti emirango gigulawo ku makya mujje ffenna tunyimirwe paka ku makya ku Sunday nga 23 lwe mugendo vaawo security omukulu twagala omwebaza twakasiza afande Musige nti eri tayali so mwenna mujje nenjagala kusaba bwomanyi nti mwabalina obuzezeze bamwe obukola ki obokwemakula mwe musigaleyo temujja tuleka abantu abazo okudigida baje badigide bulungi endongo yaffe tugulewo omwaka bulungi ayo kola ki bwe tugenda okubanga tugutambuza mwebali nnyo mwebalire ddala engalo basobole manyi kale tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange mbadde nsaba buli ali wano osooke weekubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'endongo y'ebinyaanya nga bwe twabagamba nga era bwe tuzze tubagamba tebikyali byanga 22 Lwamukaaga so ffe ekyaffe kirungi tetuli mu kikola gusooka tukikoze ebbanga eriise emabega muzze mutulaba bwe tuzze tutambula so ku Lwomukaaga luno ate musuubire kisinga kubanga ffe twagala buli mukolo gwe tuba tutegese twagala nga gusinga kugwabaddewo eggulo era kye tubasuubiza this time around kati naffe mutuyambe ekintu kimu mujje of course okujja twekakasa mugenda kujja naye mujje nga bukyali kubanga kye twagala latest saawa nnyaffe tubenga tulinye ku kituuti kati kitegeeza nti ebirala byonna bigenda kuzannyira mbudde buno bwonna busooka then kati ffe ku saawa ez'ekiro tutandika okukuba disiko paka enkya ku saawa mmeka kisaana muno obugala ekyo so bwe kiba kya saawundi nkakasa ku kya saawundi kyo temukyatubuusabuuseera kubanga era engeri gye kiri nti emikolo gyaffe gino gye giba gisinga era ne saawundi tuleeta zikola ki kakati ng'owulira jjejje ng'ate ofuguma
oba toliiko kizibu awo tewasaanawo n'engalo. So twebaza nnyo ba service providers bonna ku lunaku olwo. Twebaza abalanze abatuyambyeko okulanga. Omanyi amazima tulanga ku radios kwonna kwe tubeera, Bukedde, ku CBS Manduso, ku TV zonna, bannaffe abalina shows ez'enjawulo, naye bambi ba social media influencers. Mwebale nnyo nnyini ddala. Mbadde nsaba mbakubireko mu ngalo bambi abaana abo bonna. Sigenda kumenya linnya nsobola okukola ensobi ne ŋŋamba onooli ne simwogera, naye bambi aba social media mwenna, Facebook, TikTok, ku status za WhatsApp, mwebale. Mobile money, mwebale. Mobile money. So bambi mwebale nnyo. Then twebaza ba sponsors. Ba sponsors baffe be tutatambudde nabo mulundi gusooka nga bulijjo babeerawo. Bambi mukubireko engalo aba Big Clara bano. Aba Big Clara tweyanze maama. Mwebale njera tugenda kujja tulabe ensonga tulinaakani ettaka. Byonna ate nze ngenda okusooka okujja. Simayo ba ku office obeerayo budde ki nengenda kujja. Omuguzi mumuwulira olwaba asimbudde. So tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Mbadde nsaba tukubireko engalo ez'amaanyi. Newman's Crisps. Munaali obwokulya? Munaabulya? Ku lw'omukaaga tubuleete. Ebokisi nga 6 zinaggwawo. So Newman's tweyanzizza nnyo. Wangi? Fusonga 6. Kale tweyanzizza nnyo Skypins Tours and Travel, tweyanzizza nnyo CBS FM Manduso, tweyanzizza nnyo Bukedde Fama, Embutikizi, Bukedde TV, tweyanzizza nnyo ne media houses endala. Banne tweyanzizza nnyo. Ffe kyaffe tetukyalina nnyo bingi. Mpozi kale mwagala tandike balimba. Kuba ebisinga tubibagambye. Kati mmwe mujje nga bukyali ffe we tuli Katonda tutuusewo nga tuli balamu. Ebisigadde mujja kujuulya nga tubagamba nti akamasu kankutte simanyi kagoogwa, yebigere ebintu jja biringa ebivaako, nze nambala ssente eziringa ebikoola. Ku lw'omukaaga luno amatafaali g'emulaje Faaza yagaganye bunnagakuba ntamidde gonna ne gakyama. Olwo n'amugamba ye bino wabitegedde bya lwa mukaaga luno. Ku lw'omukaaga kayinza obutazaala kaweewo ne kazaala ennankani. So bye bannange. Engalo zambazira. Weewaawo abali musanyu mwenna njagala mugambe suuna. Weewaawo mikwano gyange mbalamusizaako emirundi egitabalika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwagiranga obutassa mukono. Buli mwaka ne tusimba akagere ne mutakoowa. Twatandika endongo eno twagizimba nammwe kubanga abalala tebaali bangu, baali bakambwe. Kati ne tugamba nti ffe katwetuuliye wansi, ffe be bayita ab'okugulawundi tugizimbe. Munnange nga tuzimba endongo yaffe nga bagamba nedda munnange abantu b'owansi ne twekumaakuma bagenda okulaba nga ffe tetweryamu nkwe nga tujjuza nga ffe bwe tweyita ng'ewaffe wajjula. Bo bagenda okulaba ab'okirasi ez'owaggulu abali ku kituufu ng'ebyabwe munnange tuba tuli awo nga bagamba nti nno ebintu byammwe eyo nga vayibu ebeera y'amaanyi eyo ne mwesiba endagala ne mukola effujjo. Katubaleeteko konene ewaffe tulabe oba munaakola. Munnange batandikiza mpola nga batwalako eyo ku jahazi eyo mu bufo bwabwe ne tubakuba ne tubaanaamiririzaayo n'eddiguli zaabwe ku mutwe naki baali baliyo nga baga katubagezeseeko mu nyegenyege wabeera n'abazungu. Ekyaliyo mwakirawa.
abakubira okwabwe twali tubasse okitegeera kwegamba endongo y'ebinyaanya yavudde ku gulawundi yagenze international tukubye endongo mu mawanga ag'enjawulo nga muwulira nga mulaba ndi musanyufu nnyo nti nno tutambudde ne muganda wange Mbazira Tonono era buli we tubeera nga tuli mu kuyingira ennyonyi nga tuli mu kumenya omutto tugira mugamba Mbazira Tone weewaawo nga weewaawo okitegeera nga tetuli mu takisi ebyanjawulo twakuba endongo e Dubai omundi ogwasooka ne tuddayo n'ogwokubiri kitegeeza nti nno omuntu okuzaayo ogwokubiri ogwasooka oba okoze bulungi natuzaayo n'ogwokubiri ne tukuba endongo e Cairo ne tukuba endongo e South Africa tebalinyawo boda abaana ba boda weewaawo togirinnya ng'ogende South wadde y'amaanyi ne tukuba endongo e Sharjah ne tukuba e Qatar twakuba ne weewalala wangi n'olw'ensonga eyo byonna situna kye tutakoze obuwagizi bonna buvudde eno bamala kulaba mmwe nga mubikoze omuzungu eyatutwala mu nyegenyege ayina ekibuuzo olumu kye yagubuuza n'agamba nemmwe agagati ge tulabawanise gaddala oba gundi oba mu editinga byeditinge netumugamba munnange bibeera bya ddala nagamba no I have to first attend one of your shows male okukikakasa waliwo atidde nga ndawedde oluzungu kulikayo nvuddeyo balungi munnange ebyo ne mugamba nti nno munnange gwe gwomanyi oba ojja ku shows zetuligize n'osooka n'olaba naye munnange emiti gibeera gya ddala nambuuza bajja nayo ne tuvuga situmanyi gye bagijja manaja teyeekanga tumanyi gyejjalaffe tulaba bawanise mu bbanga kati nno naye yakirabako n'akyerabirako ng'abazungu bagiwanise mu nyegenyege nga tugikubye tugiwunzise era amawulire ne gawambibwa ne bagaa nti ekinyaanya kyetisse ennyegejege naki ebyo ne tubiteeka ku bbali kali basebo ne bannyabo tukomyewo neera ng'era ffe ababulijjo abakola ebyafaayo ebyo tuteredde entende tugenda kubeera ku makutano wano ng'ennaku z'omwezi 22 enteekateeka 22 ku lw'omukaaga luno tubulayo ennaku 3 mukama wange nga bw'agambye tutunuulira nnyo ebintu bingi nnyo nga tutegeka enteekateeka zino naddala sawundi mbeera ku gundi ku mukutu ogwo nendabanga buli omu awa optioni ye n'agamba tuleetere gundi byonna mubyogera naye era mumanye n'ezo ze muba mugambe tuleetere gundi era ffe tuba twazibalaga bwe nvaayo ne ŋŋamba nti nze ku mukolo gwange gwe njagala ennyina gwempa ekitiibwa nti ndeese ono mba mmaze okumwekebejja njagala mbanyumize sawundi gye bayita jjejje kati mugitegeere bulungi lwaki ngyesibako buli mwaka jjejje ye muntu akolera olwaleero n'akusuubiza olujja nti alina ekyenjawulo kyagenda okukola nali njawukana ne jjejje ku share sembayo ne tunyumyamu n'aŋŋamba nti nno nina ekyennyongedde okwekenneenya ku bantu bo nti omwaka ogujja bino byonna ebyuma ebiri wano biraba nti embiraba n'aŋŋamba sigenda kukomyawo n'ekimu ŋŋenda kuleeta ebyuma bipya nali ndi awo jjejje n'ampeereza ebyuma nga bali mu kubitikkula n'ampeereza ebifaananyi nga bali mu kutikkula amabokisi nga ŋŋamba tubireese lw'amakutano mikwano gyange bino ebintu ebyange si byakusuddira njagala mujje nga jjejje etikkula mulabe oba ebyuma tebijje mu bokisi nga bweteeka wano jjejje simanyi budde bwoba ogenda kukola naye ndowooza basookawo stage kati ebyuma ndowooza biringa byakulwakuna basooka stage basooka okuwanika kati ebyuma byokubijjamu biba bya lwakuna muyiteewo mujja mwerabireko muleme gamba nti nno tukuba palapase ng'era ab'e Masaka bwe tuterekerezaayo ne tugamba nti nedda ku baganda baffe ab'e Masaka katunoneyoko era ne ku bannaffe era abalala bajje babeewo ng'abajulizi era ne tunonayo nayo ku sawundi zaffe ez'e Masaka tuzivugirize mu nsonda eno
kwegamba omuntu nga ne bw'obanga olina munno gwennyonnyolera ebigambo mu bimuli wali nga beso muwulira naki kale nno n'olw'ensonga eyo mujje nga mumanyi nti nno tugenda kufunira ddala ekintu ekisingira ddala okubeera eky'amaanyi buli woogenda okuba nga oyimiridde sawundi ogenda kuba nga ogiwulira jejje alina akantu ke yaŋŋambye kagenda okukola nenkawakanya naye nze nja mubalaga mbagambe jejje wuuli ye yabyogera luli yakola alina akantu ke yakola n'ateeka wakati awo nga endongo njikuba mu mbongako sibe gwali yakansuubiza n'akatuukiriza kati yaŋŋambye mbu ku luno kagenda okuleeta mbu kajja kuba nga drone mbunga kambuusa ne kanzijawo bwendongo nesigala ng'evuga nga nabuze tuba tuli awo mbunga kankomyawo njagala tusirike kubana alina wakanye bw'atakaleeta nja bagamba jjajja wuuli nja mubalengeza naye nga mu byonna tusuubire ekintu ekisingayo okubeera eky'omulembe ddala ku lunaku olubassebo ne bannyabo kaakano eki mukama wange Maziira olunaku olwo nina abawala benyida okuwa basale kati nja kuba bize mu kugaba basale naye munnange nno mutulabira wano naye bwetudde ebbali eyo Mbaziira si muntu mulungi gyendi bw'omulaba ono twali mu kafubo aba naŋŋamba suuna nti wangi nkugobye ku mulambo gwange namanya ekigambo ekyo ne mugamba muganda wange kukoze kiranga ndikikugamba omwaka ne guwe ne mugamba Maziira nziza ku mulambo naye era ebyadde abyogera naye yagungobako nalaba aganye okunziza nange ne mugoba ku gwange kati buli omu okwanga kukumulako bulabi mujagala okulaba nga kofini egireeti kale nno byebyo bakama baffe ab'ebyokwerinda mubalabye bano nno y'ensonga ddala waagendera okujja okutuulako wano nga ffe tumaze okutuula naye mu bufubo obuyitirivu nnyo nga tumubuulira embeera z'abantu baffe atwala akadde ng'amaze okubasitaadinga n'amanya endigida yammwe nga bwekola ki nga bwebeera nti mwe just mubeera basanyufu naye temubeera bagundi ba buvuyo si bwe kibeera banywanyi kaakati mukama waffe ne tumugamba nti nno atuleetere abakuumi abagenda okukolera ddala emirimu obulungi nga bakkaanya nammwe abanyumya obunyumya nammwe nti abaye nti wangi kati vaawo tusembeere ntugire bwe tuti so si era nakkaanya n'agamba nti weewaawo okugjako ng'aliwo asiiwuusa empisa awo baba balina okukikola kubanga era n'akamotoka akakola ki akagendamu abasiiwuusa empisa kabaawo awo twali ewankulu kunembegaira naye muntekemuko mu kantu kano nibagaana nakale kakutereka n'olw'ensonga eyo tukakase nti nno ebyokwerinda bigenda kubeera gguluggulu bakama baffe bano bagenda kubikolako n'amaanyi waliwo ebizibu bye twafuna last year mwagamba nti nno waliwo abayimbi abajja n'eggaali bwe baali bagenda ne babacekingamu awo abaana abasinga endongo bagikubanga beekutte wano bati yani nti tica kipopo ankubye nti ankubye eŋŋumi nti laga kunkunku yankubye eŋŋumi ne tusalawo ne tugamba bannange twesonyiwe baganda baffe abo mu bulamu eno endongo eyaffe twagyezimbiranga ffe abaagala ebivulo eby'abayimbi gye tubasanga tukola ki wano tuba tuzze kusimba kagere naki n'olw'ensonga eyo baganda bange mbakakasa nti nno ku luno mbadde ntera okujja leeti naye kati ŋŋenda kwanguwa naye ng'ekindeeta leeti Mbaziira akyogedde agambye nti nno nammwe mujja buyise ŋŋenda ne ntunula nga ndaba layini mpanvu ne ŋŋamba baganda bange bano kati mbalekewa ate kati ngenda ku stage nga wanengera layini baganda bange bakyasimbye ne ŋŋamba nedda kanninde ne twekanga nga nnyingidde ku stage saa 6 ekintu ekibi ennyo olunaku olw'omukaaga keetonye kagwake
bamuyita Muteesa Pulo muganda afo yatuuka tayagalira ddala bawala agalira ddala gye twatta bagiyita batya Muteesa mutereevu emirundi gye yakamenyebwa naye emirundi Muteesa gye yakantabaala naye Allah yamanyi wentambala bano bombi mulaba emirundi gye bakantabaala nga nze sinyega kakati byebyo Muteesa musajja waffe nnyo bw'abeera ku mikolo gyaffe nga gino tuwulira essanyu. Muteesa nkyogera nnyo ne ŋŋamba nti be bano baganda baffe abaali ekifaananyi kyaffe mu kukola emirimu gino. Ekintu ekyo nno kati waliwo omuntu ate gwe kisobola okukaluubirira okukyogera Mbaziira nti nno tetwabeeranga eyo gye twabeeranga nga ne twegomba engeri ba Muteesa gye bakolamu emirimu gyabwe ne tubalabirako nnyo naffe bwe twajja ne tutereeza naffe ne tusandikira ku bye baatereeza ne tusitukiraawo naffe. Muteesa weebale nnyo weebali eddala abasajja byakulabirako by'amaanyi era bingi nnyo bye twabalabirako ne bye baatulaga biki mwami Muteesa tusanyusa okulaba bw'obeerawo wano naffe tulaba tuggumidde tuba tugatuuzizza engalo nammwe kakati nno ndabika nga ayogedde nnyo naye kangende olunaku lwange naki kaakano ensonga za ku siteegi tugenda kutuukako ssaawa 4 tukole emikolo eginaabagisobosaawo emitonotono tusumulule Ndongo Kasiggu ne Mbaziira Tone ne Muteesa Pulo bonna abasajja weebali bonna nga bakutte mu bidongo obiwulira nga bikyuse effujo eno tunabakolako ffe twali maze doditeesaako mujja ddirabiraawo nyagali bagweko nga accident tugivaamu ku makya nga akasana kaase essaawa 4 kacyayi tukanywera wano ŋŋenda basomerera n'emmisa ku makya naye bannange mwali mwerabyeko bwe mubeera ku makya bayaye mmwe mubeera n'obukowekowe nga buliko enfuufu nze mba mbalaba temwegomba okweraba ku makya kaakati so byebyo mwebale nnyo nebaza ba sponsors baffe abatubeereddemu tulina baganda baffe bayita abasabula kumbukya abasajja abo babaddewo buli mwaka be bakuba essimu abanga ekivulu kya ddi nga batuyita nga tutula ku mmeeza nga batwongeramu amaanyi. Mwebaze nnyo abaganda baffe abasabula abo bagenda kubeerawo n'ekyokunywa kyabwe nga kitundibwa Lwasa onywa akacupa aka n'olaba abadde omuddugavu ng'alinga ono obweru okitegeera tomanya ngeri gy'onywezaamu omuti gwo okeesa nagwo. Kaakati ensonga z'okuwanika amatabi zigenda kutambula bwe ziti basebe ne banyabo nnambika ensonga z'amatabi tetukwata ku ttabi ly'abandi erya wano ng'era bwe twakola omwaka oguwedde twakola bulungi nnyo. Tulina enteekateeka era nga gye twakola omwaka oguwedde twabaleetera fuso y'amatabi ne tugiteeka wali era ba MC babeeranga boogera nga bagamba bannange akyamuka ettabi liri wali ne muliraba. Ku mulundi guno ekyenjawulo ekyeyongeddemu tulina omusajja affe bamuyita Musisi Munnajeza yatukolera ku nsonga eyo agenda kutikka fuso y'amatabi amale atikke fuso y'essanja. Ebyaffe tebiriko kwetegekera mungenda kwambala bannange nambala kikumakuta n'oyambala ojja kukangakangana wano ogenda kujja weesimaati nze ofulume nga weesibye essanja nga tomanyi. Ffe tulina emmandwa wano gye mutamanyi ffe tulina emmandwa yaffe wetandika okkuba esituka. Kaakati twaguddewo n'amazina ag'essanja ogenda kukwata lyesiba tulina amazina gaffe ag'ekisazisezi amazina amasanja tugenda nago gaintroducinga ku lunaku olwo. N'olw'ensonga eyo jangu na vibe yo yokka tetujja na gundi na mbeera ya kukyokoza bannaffe tudigire tusanyuke bannange nga bwe tukola bulijjo. Tetulina lipooti mbi ffe buli we tuddayo ku poliisi okugamba abakulu nitukomyewo bagamba tusanyusa obbalaba olw'ensonga omwaka oguwedde tuba tutambudde bulungi naye nga mmwe musobola okwera ku makya ne mutuvumaganya oba okutwagaza. Bannange mwebaliye ddala mukuumye eddembe mwebale nnyo mwebaliye eddala mikwano gyange engalo baganda baffe ababbikirala tutambono byalisobagana obakubira ne babikuleetera bulungi nnyo. Basangibwa ku luguudo olugenda Sentema tweyanziza nnyo tweyanzeege
awo ne tuvaawo tumbetu baganda baffe abo tubeebaza abo ne Masaka batulumbayo oba oliawo nga bali ku stage owulire abantu bafa n'ogamba bafiira cyane atawaanya abantu bange ogenda okulengera bano uniform bwa kapere ng'abasajja baabo batusedde era kazze ku press conference kitegeeza nti ne ku lunaku luli ajja kubaawo ng'ate abawa ekirungi kyasingira ddala okuba budde nga bwe twagutambula embeera yonna gye tuze tutambuliramu mujje mugiraba naye ebintu ebisinga ebimu otunula butunuzi n'obirekanga bwe biri n'osigala ng'otambula oyo gwe bayita omuki gwe bayita omusajja nze amaanyi gange gandi mu baganda bange mmwe nze omuntu akeera ku makyanga ankyaya mmwe oyo aba nkoze obubi naye nze oli ne bwakola katemba yenna naye nga mmwe nkyaba ina baganda bange nga weemuli twetulira ku lubalaza lw'okwekyandemu ne bukeereraawo ne tugenda si bwe kiri baganda bakola ki naffe batukwata n'olw'ensonga eyo baganda bange mwebale nnyo mwebali eddala ababoda weewaawo tiimu Suna Beni mbazira tone bodaboda makindi abaana abo tutambudde nabo tebatuvangamu era vibe eyo gye mulabye eyo be bagikoze nga bwe mulaba tugenda kwogera ku nsonga eyo tulabe engeri gye naatambulamu n'olw'ensonga eyo nga nkomekereza abassebo ne bannyabo njagala okubeebaza olw'omukwano ogutazikira mwaka ku mwaka tubeera ne shows zibeera 2 buli mwaka esooka nze mba ngikulembeddemu mbazira tone nadde boyi nagamba kyekyo bakube Ssaalongo kakati bweggwa ng'olwo mu gwokutaano nga ne mbazira tone avaayo nga nange nzija muvako nga mugamba Ssaalongo tottira muntu ku liiso njagala obatte kale nno n'olw'ensonga eyo mutulabiranga ddala era olunaava mu eno ng'ate tuwanika ekipande ekirala nga ne muganda wange mbazira tone ayambala amasuuti ng'ayingira ng'omusajja omukulu Ssaalongo gyebali nga tulaba ensonga bezigenda okuba nga zitambulira ddala tweyanzege oba waliwo kyesogeddeeko banange simanyi nempuliranga buli kimu nkyogedde mikwano gyange mbalinze n'essanyu naye tukeereko sawa nyambere nga nsumulula endongo nammwe tuzineko ebiwera nammwe ngenda batikulyayo ne kubyana ebyobuwala ntikuleyo kubyana ebyobuwala bibeere wali nga bidigida bibakubira ku jambo waliwo omwana wa boda yanyiga sikwiza ekavumba n'azibirizaako eriiso limu bwati ali luddawa waliko omukono wuuli oyo omwana namulaba mu vidiyo yanyiga sikwiza ekavumba nattako n'eriiso limu bwati kale akaseera akasikwizi bakaba katuuse mumulabireko engeri gyakolamu ekintu tweyanzege emiti nabategeezezaako nti nno muganda wange musisiimu najeza agenda kuleeta fuso y'emiti neyesanja tukwate tuwanike waggulu tugenda kuba ne fireworks naye nga za mimwa abayimbi kantuule bulungi abakamera basaba ne banyawo baganda baffe abayimbi mubadde nga mutubuuza omutaka tunayimbamuko endongo eno omulamwa gwayo mukulu gubeera nnyo ku ndongo ku digida wabula tulina baganda baffe betugamba nti bwe kaba nga akadde kano kakyaliwo okuviira ddala ku makya tuggulawo emiryango ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 3 4 6 7 8 10 paka ku ssaawa ng'emu bwe zimala okkoona ku ssaawa emu tojja ebbali n'onsika ebipale mumanyi okunsika nga ndi ku stage yajja nkubekubemu awo ozinzaako 5 nedda tojja kulinnya ku stage mujje ng'obudde bukyali bwa misana tubeera n'akadde kangi nnyo akabayimbi baffe okuyimbamu awo ng'obudde tubuyina leka kujja mu kadde kaabasita oyagala nga stage ekutte owalampe stage njagala okuteekayo onyiige mbasaba mujje ng'obudde bukyali abaagala okubamu oli comedian oli muyimbi oli DJ oyagala kubamu obudde bw'emisana bwaffe weebuli akadde k'ekiro kaabazeeyi bali okutandika n'essaawa emu tuba tutandise show
tusuubira Suna Ben n'embazira tono okujja ku stage ku ssaawa nnya zennyini nga tutandika okusimba akagere. Mumanyi okunyiigira sebwata alina olugezigezi tatuteekayo. Mbegayiridde ku lw'obulungi bwa show yaffe mujje emisana muyimbe, bakomediani mujje mukole, buli omu agende ng'ali bulungi. Mwebale nnyo, mwebali eddala abasibo ne banyabo. Olw'ensonga eyo ayagala okunyanyagizaamu keera olijja ku stage abazze okusimba akagere obannyonnyole. Ninze gwolaba wano ndi mukwano gwa Suna nfanfe nesiyimba emizindayo gyajjeje zigenda kufuuka olusiniya bakange kange oyimbe. N'olw'ensonga eyo abayimbi baffe tubaagala nnyo, just mujje nga bukyali ge mazima amatuufu muyimbe misana.